Yes, since it's a non-stop week, tujagezaako naffe tutambule non-stop. Yes, mugamba mutya abalungi abeekumira ku Dubai Uganda, manya mba Temple. Yes, mugamba mutya. Kanso gina gye mutuusaako engalo gitambulira ddala bukwaku era nebaza mwenna abatambudde naffe since day one. Era nga nja kubaza bonna abatwala omudde ne basubscribing oba ne batuwulirizaako ku mukutu guno ogwa Dubai Uganda. Eriyo nja kwogera ku bifa e Kampala. Waliwo incident yabaddewo yesterday zabadde ssaawa nga olw'eggula ssaawa ng'emu bbiri ez'olweggulo ssaawa nga 12 11 ez'olweggulo ne wabaawo sikafu wakati wa Wizo Manizo owa Good Life Radio and Wizo ne Nobert New Generation promoter nga bwe yeeyita. Mistake yakoleddwa nti Wizo Manizo yanafuye n'akuba Nobert siraabu. Uganda tuli mu Uganda nsi si nnyangu ate sijja gambu teri fair. Nsi teri fair nnyo kiri awo kuba buli muntu waali wonna alwana bulwanyi ofuna kyakola ki kyali. Actually the majority they just survive. Kitegeera Uganda mulimu bayuza bangi, Uganda mulimu abayaye bangi, Uganda mulimu abantu abatangaliza bangi. Situation eno fena tubali tumanyi state ya Wizo gyabaddemu kyokuva we yaviirwako Moses Odia etali set and of course ali mu depression era leero njalangira mbaga ya depression kituufu era nja nange kikateeza mbu depression is real. Wizo Manizo abadde alina byayitamu, kitegeera abadde alina byayitamu as a person. Naye Uganda we yatuuka waliwo abantu bangi nnyo abaagala okukwata situation gy'olimu oba okukwata embeera gy'oyitamu bagikozesa against you, kitegeera. Wizo Manizo abadde alina stage gy'alimu ate gwe Nobert you came to him kwa Wizo Manizo embeera gy'alimu nga bwe nfanayo tuba tugimanyi nti abadde tava mu scandals ava kukinaddamu kinava kukinadde njagamba be tali stable tujja ffenna kikiriza is not a stable man lwansonga ali stressed and strained ate nekira Wizo Manizo musibe emiguwa because of what people say, because of what people talk. Kampala kyasinze olumu omuyimbi oba omuntu yenna yali abaddeko nettala omuntu yenna yali abaddeko w'amaanyi mugamba nti omuyimbi we mugamba nti tokyamanyi kuyimba, tokyasobola kuyimba, wayimbanga lwoli kuba Wizo Manizo mwamugamba ebintu bikuva nga muze waali si tomanyi kuyimba gundi yakuyamba up to now muze avuddewo still mukyamugamba ekintu kyekimu gyova yavuddewo n'akola statement n'abagamba kale mwana nja kwetta singa kale nze yafa. That means abadde tormented life ye yonna kuva ebiseera ng'akyayimba ne radio paka radio yafa era mukyamugamba ekintu kyekimu, kitegeera. Asookera ku makya neyewa obutwa naye because nti alina family n'abo oba naye tugoba neyeekola ekikyamu. That's why mumujajinga ng'atamidde sometimes anywa n'avaako yeerabira ebintu ebyo. Wizo Manizo ali hambo fena tukimanyi naye bw'olaba yanyize n'akakana n'agalula okutuuka okukuba omuntu that means kyamusukkako. Alina obusungu ku mutima, Wizo alina ennaku ku mutima, ayogereddwa, ajajingiddwa, kitegeera ayogereddwa ebigambo ebitategeerekeka. Ate ekintu kino state Wizo gyemusagala mugiyite ennyangu. Saawa zino omuntu yenna amanyi ba Peace Square, Peter and Paul, abayimbi ba Nigeria baayawukana naye kyasinga osumbu oli oba ye Peter oba ye Paul atali Rude Boy, ekitegeera oli omula ekisinga omusumbuwa nti abawagizi bennyini bagamba tamanyi kuyimba, abawagizi bennyini bagamba ye nga ye bamutwalirako obutwazi ku dduo nga wa Luganda naye nga si muyimbi tali talented. Kwa ebiseera nga mu video olaba nga yinga wa mazina nnyo, ekitegeera nakuyimba olusi chorus osi n'amala n'okola oluyimba nga chorus yokka gy'abaddemu, ekitegeera bamujajizo ne yatuke kyuvala batuke sira ne baawukana because
Peter afiiringa nti ye mumutwalanga atasobola, mumutwalanga like weak link, mumutwalanga yatamanyi kuyimba. Era nalabye ne muganda yagezeko mawuli awo n'agamba oba yamulopa ku nsonga mbu yali babakola gundi eyo duo nti balina sente ze bakolanga nga oli abamanaging azijjayo Peace n'awaako oyo Rude Boy atoli n'atafuna sente nebazibulanka bwe yafayirinze case olina agamba ate muganda wange yandopye mu mateeka. So abantu bonna nga batandika bonna ngalo ebyogerera simanya biki nga munagera ku makine mugamba nti B2C ono gaya abamenya yani oya rapping ayimbise eddoboozi eddene ogamba etasobola biki kimutomentinga wizomaniza abadde mu humiliation abadde mu disrespect eyo nyingi nnyo ku mutima katasuubira gwe nobody kubimujjukiza ebyo. Omuntu bwokera ku makine ogamba wamuyamba we believe wayamba wizomanizo kale nga bwogamba respect for that. Naye you don't mind bw'oyambanga omuntu omujjukiza nti wamuyamba si gwasoso yamba ate wizomanizo tiwamuyamba kubayo ne music gwayimba uwe teyamubba tayimbye ennyimba za muntu zaali ntuyo z'okubanga yakola music gwe okubanga wamutegeka olwedda idea yaliwo bali ensikini bali bakipushinga okitegeera lwokuba tuli mu society y'abantu abatya nze mbadde nzirali ndi sure 100% wizo can make a show ne succeeding mpozi ng'omuntu yenna takimanyi naye good life ne bwagamba nga buli mwaka atuwe show it would work just ofuna bufunyi location ekushootinga etali nnene nnyo location nga bwolaba we yali ku Serena African okitegeera okola mu kifo ekyo ekiri closed no just nofuka ticket nogifulamu kati yebbeeyi nobeerawo ledi wizomanizo sotanika nokola nofuna bandi gyobanga obeerako buli saa ng'oyimba ennyimba za good life oli talented oli energetic naye abasinga okuteekamu enembera abantu abazze boogera ebigambo ebyo simanya wizo tasobola yimba simanya wizo gundi yamuyambanga simanya wizo kino wizo kiri bannayuganda bannange omusajja yamunyigiriza kuba nalabeko n'omukazi ali mu America oba ali mu America ono simanya bakanansa eyali ex wa Ashbag Kato. If you come out November simanya nobody yamuyamba simanya talent simanya nobody yamuyamba talent yali already kali yali dead and long simanya yali yafadde olwo ebyo mutalina gamba abantu okitegeera wizomaliza okusisula omukono okuba nobody kyamususseeko gw'okubye essimu omusajja wamuyimbisa okubye essimu ogamba nga bwe wamuyamba simanya kali yali yafa simanya ayitali ne bw'aba mulema bagamba tozingira ngalo simanya tozingira ngalo wali mulema okitegeera oli ku musajja akuba kyakoze kubanja sente omwogerera oyo simanya tasobola simanya wizo yagwa simanya wizo essimu yimbi simanya wizo takyayimba ze namusanga ali yetamya ne muyamba mukwano wizo manizo wamusanga ine ennyimba za wizo manizo omukuba yebasooka okunominatingibwa ku beat oba tokimanyi tiredi and wizo bebamu kuba kyasinze ennyimba ennungi ez'omukwano mu Uganda paka kati abasinga bayimbayo kamu they have a set tine bwazimba paka ku makya zinyuma ne bwazimba naziddamu zinyuma gwe nobody you don't have a right okera ku makya nogambu wamuyamba nammwe mwena aboogera ku social media to respecting hard work y'abantu oba omuntu akoledde musasule weewaawo wizomanizo wadde oyagala tukwatibwa ekisa ne okera ku makya n'okuba omuntu it makes no sense. Kino kyengamba abayimbi abasinga kiba kino n'otambula n'oba n'omuntu oyo asobola okumanejinga kiba kirungi n'oba n'omuntu oyo gw'owuliriza ng'akwetoolodde singa wizo yabadde n'abantu abamuwuliriza bawuliriza nga bali naye yandibadde tatuuka nawe mu state gy'alimu singa wizo abadde alina abantu bayogera nabo ng'alina bamaneja abatuufu si bano baccaga simanya bana abamwetodde bonna there is no way artist oja atuuka okgalula omukono n'akuba omuntu ng'oli awo tekisoboka kyovulaba ne balien skin
abeera n'abantu nga Lensing tajja kukubako wadde. Ono bawanya muto Lady Kenzo ayina manager beta yamugamba ekyo tekiriyo, yamugamba ne kamyoni yenyini avaavaako naye ayina wali mutima yamugamba ekyo muganda wange olina ofuna abantu weetolola abantu abasobola okukontrolinga walk with people abasobola okugamba kati wizo kino kikyamu totambula nabantu just ababeera okudraininga okufunamu obufunyi akitegera abantu bagenda okukumira mu controversy nti omuntu asobola kugamba ekyo kireke tokikola wizo ekyo tekyetaagisa akitegera tewetaaga kuba nabantu ngaabo weetaaga abantu abagenda okukera ku makya bakugambe baguidingi niyo omuntu atasobola kuguidinga is a long company kusinziira kweno industry bweri nti mulimu abantu abakuposhinga n'okukozesa ensobi bo bennyini nga bagikoze bagiraba nobat ng'omutegesi w'ebivulu ye kayini controversy ye kayini stand akanye ne palaso akanye ne alien skin akanye ne bapromota banne akanye na buli omu yagamba alien skin yamukuba leero lwakubaleo kale twala evidiyo akatambi katambula kagenda osinga oleeta obuzibu nti sirapu yamukutte ekyadiridde maziga naye tumumanyi nobody talks trash about musicians, nobody talks stuff like disrespecting yekenyini abayimbi, nobody alonze banga lyakamala mu industry amanyi industry bana babagagga kufuna sente nga tebalina baziteeka ne basalo bazingize mu music industry. Nobody oli promoter, yes, netolowooza mbuga okutegeka omuntu oba omuyamba nedda. It is a 50-50 thing. Woba tuuka osayininga ne wizomanizo contract, there are things mwalina benefitinga mwenna, mwalina okugoberera contract, sigwe okumala wiiki bbiri nga tonnasasula. Bw'oba olina ensonga gy'olina ng'olina obuzibu wandibadde wa airinga nga asigenda kuwa ssente lwa nsonga eno n'eno. Naye olaga ekivulu kyafunika ssente waziraga wali ku shonolaga olina ssente ate kati sawa zino ogamba ssente zinakola ki? Simaze emmotoka ekyali wa Manerenda. Bannange abantu abategeka mubeere honest, abantu mwena abategeka ebivulu biki. Be honest, not to us only, be honest to yourself too. Twala ebintu by'ogenda okukola bikomewo ekitegeera. Wizomaniza okuba nobati wakoze ensobi nnene. It was not called for. It was a mistake whereby if possible you need to apologize. Tutule wansi tubale ssente nobody zagamba mukyala waani wawizo ze yatwala Sandra. Ate n'ekirala ezo ssente wizomaniza omusajja ze yakokyangayo zolowooza zaali zaaki? Wali webuuzizaako nogamba mpa zaaki? Bw'oba akoze ne split ebawo after show, siswera mbu ogenda ku show after the show weebake nga totegedde ssente bwe zigenda tambula, ssente bwe zigenda kukola kira kuba nti kati abayimbi b'e Uganda agenda oyingira ku Kivula inasooka kubwa katana yinza Kivula inasooka kubwa bw'avaayo akubwe bw'akuba session esooka n'addayo n'awummulamu abakunjaga ate akomewo era akubwe anywe ajja ayimbe nga ali stratosphere alina hype biki bw'aviira bw'amalira bw'ate okuyimba batwala mutwale wakakwe bakaba mu sitwa busituzi aba yaweddeyo dda. Naye ebiseera ebisinga omuntu yenna omugezi kuba nalabeko nawedde ne waliwo n'ekivulu kya Luna kyennyini kirimu controversy okitegeera. So okuwala ezo embeera tugezeeko okuba nga tukolagana n'abantu abatuufu. Let your manager wizomaniza ofuna manager oba abayimbi mufune ba manager ng'agenda kuddamu ebyo ebya ssente abitambuze okitegeera. Tolowooza mbu ogenda kuba oyimbe ate olwane ne ssente. N'abayimbi bennyini muleke abayimbi b'omu Europe Justin Bieber tasobola kwemanaginga. You manage yourself, yes, oba ne gundizo ne manager aba alina paati ennene gy'akola atuuka wootatuuka yayogera n'abantu ya briefing abantu ku nsonga zo zonna yakuguidinga ya receiving calls yayogera n'abantu yakujjako abantu botalina meeting ate afuna omuntu gw'owuliriza. Nobody bona boga yatambulira bote mu industry ogenda siko mugona buli muntu, you are going to get problems. Ojja tukofuza bujja kutuukako. You have to go slow mu industry. Togenda genda ngo abayimbi bayisaamu amaaso
obalangira nabino wayogera no kusho ya nkudi neyogerera omusajja mbwa jeyo show which was a long stupid move. You don't advise on anyone on a show you didn't organize. Wakajja neyo yagala kulaga mboldo nyo because muri bana bagamba nogu mufunyemu ku busente mlozo you can decide someone's future in the music industry. It wasn't called for, it was not right. Nenga wizomanizo first wakoze enso yokuba omusajja ekyo kigendo singo kuletera obuzibu mu bino byonna. It would be easy abantu badde bajja kukwatibwa ekisa wadde boogera bubi. They would have understood your point. Naye olwo ebintu ebimu olina okusooka nebuza ku bakamiiri baani nti kati ensonga eno ngitambuza nti because at the end of the day when you try to attack someone, when you try to hurt someone, then it is a problem on yourself. Katugata nikakutya okubanja sente ezo ng'omusajja bamukubi. It's really gonna be hard. Nkole lugambo ki olulala. Yes, tulabyeko olunaku lwa leero. Tulabyeko Wizo Bebe Cool Chameleon ne Alien Skin. Nga Alien Skin bamukutya bamutute mu State House. Kashitegeeza official to declaring Alien Skin against the State House. Kati official to declaring oba. Yes, government yaffe etunulira nnyo abantu abalina numbers. Alien Skin alina numbers. Abagamba nti yagwa tebaliyo ku independence. Yakola independence, a lot of people came in. Nalaga nti he can organize people. Tuli mu nsi yaffe eno ba state ya Uganda nti baagala oyo omuntu asobola okukuŋŋaanya abantu. Yensonga lwaki they deal with Kenzo, they deal with Bebe Cool. Buli muntu yenna asobola okukuŋŋaanya abantu gavumenti eba ekwetaaga. Oyo omuvubuka yakola move abantu b'NUP ne bamuvuma simanya ayinde gundi yamutuddemu independence yamutuulamu naye nga gwe nga gwe bwolowooza nti independence yatuulamu Alien Skin. Naye bw'otunuulira namba z'abantu abajja tulina n'abakulembeze abatasobola kukuŋŋaanya abantu. Temwamulaba e Masaka ye kenyini Masaka gyava gyakolera bulana ye teyaweza n'abantu bawera. Alien Skin byaleeta ewaka ate n'abasavinga ne bakola pate ne bamusupporting. Kikuwa kyakuyiga ki? Collect numbers lagamba osobola okukuŋŋaanya abantu gavumenti ejja kukola ki? Ejja ketwamulabe ng'ayimba eno e Bukedya ono omukyala gye yaguddewo ekisaawe basketball court n'ebisigadde kuba agezaako supporting sports nga bwe bagamba. So kyekyo kyabaddewo Alien Skin abadde ne Chameleon. Naye newunya Chameleon kubanga obyane Gaza enkyana bya Alien Skin enkyana bya ne Parasi. Kituufu olijjoze Chameleon one waba ssente obusungu gw'obuzza ku bbali n'osooka okwata ekisawo ebisigadde n'obirabidda. Yugo bayita Joseph Mayanja Chameleon. Naye bannange ekibba abakazi ekibba abasajja nga kisusse. Ekibba abasajja nga kisusse Uganda. Abakazi abakulu abaali badde batuula dda mu bufumbo ne beeseetinga bali mu bufumbo bw'abawala abato ate bali mu kupuulinga down. Omwana atobye n'omusajja we, omwana atobye n'ebigambo byonna bye badde bamwogerera. Simanyi bayita ba social media in law. Omwana n'atoba n'omusajja we, omwana n'aba patient. Ne boogera omukazi ono n'avaawo ne baleeta ono ne bamugamba bawo twamulabye eno bawo twamulabye negundi. Era omulabyeko ng'akaaba. Era ndabyeko raping amaziga kalinga agagenda omuyitamu ng'ennaku emulumu. Omusajja aswazizza rape n'amumalamu ekitiibwa. Basajja bannaffe oba owulira toli committed, oba owulira ng'omukazi omukooye, omukazi muleke agende. Tomulaga nti omwagala nnyo ate n'omuyisaamu amaaso bw'otyo. Ekitegeera omugattako n'omugattako neyagadde buli asobodde nagwe osobodde okwegattako omwegasseeko. Banaye n'abawala abakyasobola temuleeta abasajja mu social media. Bw'oyita omusajja n'omuteeka mu social media afuuka target. Kibanga muwala agenda ku social media neyeeyambula. You become a target. Bajja kukubeerako ogaane bakubeereko ogaane paka wonaatuuka n'okkiriza. Ate omukasita atandika n'omulala nga bafuuka bangi. Kyekiri lwe lugambo luli ku bba wa bimbeeba. Ne banga oli musajja naye nga bantu kumba omusajja yasajja lwata
bannange osajja laasi olina ekiwala kito kireipi ogenza ovuddewo ate okigasseeko gundi ani Kasalini Kusaasira wadda yatandika dda obubbi dda. Kasalini Kusaasira akoledde obuyaayi emyaka gisukka mu 2 kuva oyingira music industry akola buyaayi afumbire yali yesudde ne mukombo ya Museveni agaba bamutomere nga ayagala singa kati gundi Bindeeba yakuwadde sente mikaga Kusaasira. Bindeeba yalina omusajja yalina omukazi gyabeera e Europe ono yabeera nani oyo ani Kusaasira gwe bakasala amasavu ku mutima. Kusaasira wewe muzeeko obufumbo bw'omwana obumazeewo bw'otunulira abakazi nga abakuzeekuze bannange njogera nabe n'ekitiibwa ky'amaanyi. Oli omuwala muto ayina omwana w'omusajja obufumbo obuliko tonnazaala obuliko obusika teri basajja balaba oyinza gendako noleka omwana ate ne vidiyo ne muzita kuba tolabe nga vidiyo gwalikodinga nolagira ddala obufumbo omwana oyagala bumalawo oyagala stressinga mwana oyagala kuhumiliatinga mwana kiki bannange bw'obanga okuze wekakkanyiiko okitegeera lwaki otuzza mu bintu by'abazzali tikati alyagala kusomera ku replacing tosobola funa ebigwawo tebyenkanankananga tosobola funa mirundi mulala tosobola funa ichuli mulala tosobola funa olwo ebintu ebibeerawo nga tebisoboka tosobola kuddamu funa Sakibu mulala era ojja funa omusajja nga mulala tojja funa Seruga mulala ojja tambula ensi yo n'ogimaleko waliwo ebyo abantu nga beerawo omulundi gumu oli ku bufumbo bw'omwana omumazeeko emirembe omulabisiza bino social media kuliko abataagaliza kuliko abantu abataagaliza ku social media abakazi abakulu abakoliddeyo gye bali gye bakoleyo mu bigundi bye bakolamu bali ku mwana abisaba bamuvuma bakola meetings ku TikTok babimiyetinga omuwala ensobi teyakola eri emukwata bawe namuta ku social media nalaga nti n'okulumya manye abakazi tebaagaliza sesinga bwetanga bawo ku social media inobeeramu these guys tebaagaliza ate balina effutwa ku mitima balina effutwa ku mitima oli amakinga sure nti tofuna ssanyu lwakuba naye mu bufumbo bwe yalimu yalaba ennaku oli amakinga sure nti tolaba kyabantu batuuka n'obudde n'agenda n'alogga obufumbo bwa munne tamwitalina kyeyamukola tamubanja tebayombangako tamuvumangako talina kyeyali amukoze naye gwe nookera ku makya ku bufumbo ku relationship y'abantu nootekamu ebigambo ebibi noyagaliza abamu nemutuka ne ku extent yeroga nga n'omuntu gwowalanira obufumbo oba gwowalina omusajja tomumanyi namumanya people ku internet balowooza nti oba balemererwa relationship zaabwe zaagaana n'ezabala ziinagaana. It's not like that. Katonda alina buli muntu Katonda yamukolera ekkubo lye ne boonayimira mu kkubo lya Bindeeba nga Sseggwa gy'obeeramu nga wa rape ajja kubeera wa rape naye kisinga okuluma ki mumufrustratinze oyo omuwala yali alabika bulungi asobola n'okufuna omuntu yenna gwayagala alabika obulungi naye naagwa mu muyaani. Omukazi agumye yasooka nalwawo ofuna lubuto n'agaana ofa olubuto n'ayanga atidde naye pressure nemutera kutozaala lwaki tozaala n'alemererwa n'azaala mukayaayo rape abonyabonye okuva weyakwata bawe n'amuteeka ku konti n'amubawaanira kumbe bibaluma ndowooza mwagenderawo abatandika okuloga ne baloga abakola ki ne baloga time etuuka era nereema omusajja sometimes bakirina omujja nnyo mu kamera kyovula busaba base bagerageranya kwani ku Kenzo ne Nyamutoolo because omusajja omubakuba obalaga musimanya waliwo ebintu abakazi abamu batasobola nga abalemererwa tebasobola byagala biraba bw'ofuna bbaawo tomuteeka ku TikTok tomuteeka wantu wonna kyova bamufunye nnyo obuzibu mu relationship zammwe ne bw'ofuna lubuto toluleeta ku social media abantu tebaagaliza tomanyi nki abantu bagenda kugamba ki abantu tebaagala kumanya bakwagala olina wooli ng'obonaabona abaniga abantu batagala muntu ali bulungi so it's better you keep your mind for yourself kuba bonaamuleeta mukwano gajja mubba banno bajja mubba just kwagala kukulaba ng'okaaba
baana bangi sazino balaba yakwata bawala sibamuteeka ku tiktok naleba n'omuwala gwe batteko omusajja bakufulirawo ebikadde because bategedde weakness yo obakuba omusajja waliwo abakazi nga boogera bawange bange naye nga tamuleetangako ng'otya kano kanusula ak'ebizigo nusula ajja kuwaana baawe naye nga tomumanyi